Wano mu ggwanga lyattu Uganda mu bitundu ebyenjawulo kyenkana buli mukyala ayimba oluyimba lw'okuba nti abaami tebakyalina buvunaanyizibwa. Tukyaddeko mu bitundu by'etteesa eyo mu ggombolola eya Kapelabyongo si bwe guli eyo abakyala be bavunaanyizibwa ku maka era batenderezebwa nnyo okugayimirizaawo. Abakyala bangi mu Uganda naddala ababeera mu bibuga ensangi zino beemulugunya nnyo eri abaami nga bwe batabayamba n'okubatuusaako ebyetaago mu maka, wabula ate si bwe guli eri abakazi abakozi mu bitundu eby'etteeso nga bano ate be bakola ennyo okuyimirizaawo amaka gaabwe n'okukolerera abaami baabwe. Atiti Parish mu Kapelabyongo Sub-County mu disitulikiti y'e Kapelabyongo mu bitundu eby'etteeso gye tusanze omukyala omukozi n'abaana be babiri nga bano babadde basereka ennyumba ey'essubi kyokka ng'omwami ali mu kuwummulako wansi w'omuti. Kino kisobola okwewuunyisa abakyala abalala abali eyo nga beebuuza oba bano tebategeera, naye ate Ekiwadata Esther wamu ne muwala we Titing Joyce bagamba nti kino kya bulijjo era eno y'enkola yaabwe naddala mu buwangwa bwabwe tebakiina mu buzibu. Muwala we Titing Joyce agamba omulimu guno ogw'okusereka aguyigidde nnyo ku nnyina era nga naye asobola ogukola obulungi ne gunyirira. Building this, you need to get the poles first. Then after the poles, you get the roofing, those sticks for roofing the roof. Then after you get grass, you go and get from the bush. You carry them home to the site where you are supposed to build it. Then you start, of course, digging the holes where you are going to fix the poles. After that, you start roofing up first, then later on. Agamba ng'omulimu omulala gwonna n'ogw'okusereka ennyumba gulimu ebyokusoomooza bingi naddala omuddo okubula ate n'ogwo babeera baseresezza ebiwuka okugulya kyokka nga ye tebalina nsimbi zigula amabaati oba oliawo bandibadde bakozesa ago. Because the women understand the house better when it comes to making it not leak, so it is the women who do even the cutting of the grass. It's the women's role, so the men can contribute in making the bricks or making the water wall. Taata asangiddwa nga yeebase mu muti Ekiwadata Julius agamba mbu bba abasajja ogwabwe gwa kukuba bulooka abakazi ne basereka naye ate akinogaanyizza ng'abakazi bwe bakolera ddala omulimu guno obulungi n'okusinga abasajja. Ategeezezza nti obwavu bwe balina tebusobola basobozesa kugula mabaati y'ensonga lwaki bakozesa essubi. People fail to get money of getting iron seeds, buying iron seeds. Akola ku nsonga z'abatuuze e Kapelabyongo Apio Jessica ayogedde ku buvumu abakyala bwe balina mu bitundu eby'etteeso n'engeri gye balimu abakozi wabula nga balina ekyokusoomooza nti abakyala tebalina ttaka ate nga bye basinga okukola ekibaleetedde obwavu n'okudda ennyo emabega mu maka gaabwe. The women here do not have land, they don't own land, much as they access land, but then they don't own it, meaning if they want to access finances at the banks, they cannot because you do not have what to present to the banks. The other issue is that most of the mothers now are the ones who have a bigger responsibility. Byamakumbi Emmanuel, Crossroad TV, Omunyo.